bw'owulira emiranga ng'ate awafubutuka emiranga wavaayo amannya abiri Nwaji ne Busy manya nti mitawaana gyagudde dda era yanguwa otaaso olw'ensonga nti omu ayinza obutalekera munne bulamu. Omuyimbi Busy Nateete ayongedde okubeera nga agezesa obusungu bwa Winnie Nwaji bw'avuddeyo n'ategeeza nti ekyabaawula ne Winnie Nwaji birimu okubeera nti yali amukase ajjemu olubuto lwa mukwano gwe. Mukwano gwe eki ye yali mukwano gwani ku bana ababiri byenzijja okubeera nga nkulambulira. Agange nze Wansaleke Joel oli ku Mukutu Viki exclusive ntuddeyo ku lwa munnange Viki atasobodde kubeerawo kutuusaako mbeera nga bwetambula. Video gimpereka like ogiwaka like oba ogiwadde omuliro okutuuka neko olina gwetanaba kubanga ate etuukako. Atanaba kubeera nga osubscribe nga man subscribe atakadako nyambo kanzijine mkigambo personalize okantere molo kigenda kuyambako kubeera nga ofuna notifications embozi zaffe zonna zetubataddeyo ate mukadde. Asha kama airport pickup bakuyambako okugenda ku kisaawe Entebbe kosa n'okubeera nga ate ovaayo emigugu gyo gibeera safe, motoka zaabwe zirimu ne Wi-Fi oba giyite Wi-Fi otambula oli ku mutimbagano nga buli kimu okinyumira. Bakubireko ku namba yaabwe y'essimu kweri ku screen okwo. Ate gwe alina omwana okuva ku nasale paka P7 nkuzigira essomero lya Brain Trade basangibwawo Kinaawa. Twalayo omwana asome abasomesa batendeke ate essomero weruli tewali kerere omwana asobola okubeera nga ayiga bulungi. Nabo namba yabwe eri ku screen yawo bakubireko buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Nyongera okubuzaako Natera ali ku Mukutu Uganda 24/7 yona gyosinzidde agange nze Wansaleke Joel. Munnange weekend wiki yali etandise nga eringa ebowamu nga tewali gulire sofa litambula tuba tuliawo akatambi ne katugwamu. Akatambi akatugwamu kali kamuyimbi Busy Nateete nga alina amaka kwagumbye era amaka gano ng'agamba nti maka ga Winnie Nwaji era ng'agenzeewo kubanja asobola okubeera nga alaba ku mwana wa Winnie Nwaji gwagamba nti omwana wuwe era ye yamuzaala mu Winnie Nwaji nga bakyali ku ssomero. Abantu bangi bavaayo ne boogera ku nsonga eno nga bagamba nti Busy Nateete yeewummuzeeko endongo we bayamulema akakane asigaze kola bunyama bwe ave mu stand zaakola. Naye ate omuvubuka ono okwongera okukatiriza nti ensonga gy'aliko agitegeera ate era byayogera bituufu. Yavuddeyo nayogera mu mawulire n'ategeeza nti Winnie Nwaji muntu we era besanga bakyali ku ssomero n'afunisa Winnie Nwaji olubuto. Kati wafunisa Winnie Nwaji olubuto olw'onkujira njagala kutegeeza obusungu Nwaji bwayogeza oba ekyabaviirako okubeera nga ababiri bano baawukana n'okutuuka okubeera nga Busy Nateete talaba ku mwana we ye nga bw'agamba nti omwana wa Winnie Nwaji mbuwe Destiny ye Destiny ani omwana ye Destiny omwana wa Winnie Nwaji. Busy Nateete agamba nti obuzibu bwe bwava Winnie Nwaji we baali nga beeyagala yayinayo kakwano gwe oba ka bestike ke bayita Irene nga kakwano ka Winnie Nwaji. Kati Winnie Nwaji afuna olubuto agenda azaala ekintu Busy Nateete kye yakola basajja bangi mukikola naye ate ekintu kino si kirungi kirina engege kikosaamu omukazi singa aba akitegedde. Kino kiriza gaana kimukosa ate nerudda libeera jjogo ekintu ekyo mu kikumi ekintu ekyo si kirungi. Nwaji bwe yazaala Busy Nateete ate nadda ku mukwano gwa Nwaji gwe bayita Irene naye n'amufunisa olubuto. Kati Nwaji bwe yamanya nti Busy afunisiza bestiwe oba mfanfewe olubuto n'anyiga bubi nnyo n'amugamba nti nze okubeera naawe mpozi nga Irene omugamba n'ajjamu olubuto. Oba okategeera nga Winnie Nwaji akaka Busy Nateete ajjemu Irene olubuto. Irene ye mukwano gwa Winnie Nwaji oba okitegeera. Kati Busy Nateete ye nga omukulistaayo takiriziganya na kintu kyakujjamu lubuto n'agamba nti owaayi olubuto lw'omwana tetugenda kulujjamu nti era olubuto teyalujjaamu omwana n'azaalibwa. Winnie Nwaji
bwe yamanya nti ono aganye okugisaamu oli olubuto n'agamba nti nange ewange tokola ki todda nze naawe tukite olinga alonze wani Irene nti era buli lwamukubira essimu ng'amugamba nti ayagala kulaba ku mwana we akanya amugamba nti owaayi nze wansuulawo n'osalawo otwale Irene so sigala ne Irene wo ebintu bino tetubikakasa olw'ensonga tetunafuna saidi ya Irene wajje kuvaayo kututegeeza ddala bizina teete ye yabikola ye yamuzaalamu omwana ono n'ensonga zaalumiriza nti ze zabaawula ze ntuufu so tugenda kulinda Fire Baby aveyo atulage naye ate mukimanyi nti Fire Baby ye bw'avaayo okwanukula asabula ate era kitulagira ddala nti obusungu ku taata w'omwana ono abadde na bungi okusinza ku zi interview zaakola ngagamba nti essajja lyamusuulawo olwamala omufunisa olubuto ne litambulamu terirabirira mwana naye ate ne bizina tetagamba nti ndabirire nti omwana ng'ate banguba tebamuganya kufuna access ku mwana we nti era ekyabanja ayagala asobola okubeera nga afuna access ku mwana we which is okay ku muntu gwe wena atulaba okitegeera naye ate ku Winnie Nwagi alina naye ensonga ye oba ensonga ze lwaki takkiriza Busy na Teete kulaba ku mwana we ate nga naye ayinza okubeera omutuufu mu nsonga ye naye ate gye buva bulaga wabeera nga ye taata w'omwana omutuufu ateekeddwa okulaba ku mwana we olw'ensonga nti maama essaawa yonna obulamu bukuba sama omwana n'akubuuza nti taata wange gwe njagala kulaba taata wange n'abaana bano olumu baguma naye ate bw'atuuka ku ssomero niwo omuliisa ebigambo ebiri bitya n'omugamba nti taata wo musajja mukyamu taata wo akola bino taata wo mubi nnyo naye bw'atuuka ku ssomero n'alaba baana banne ng'ate bataata bwabwe babeeyisirizaako bulungi omwana ono kimukosa ku bwongo yes akyawa taata we n'akyawa ekitonde ekirala kye bayita omusajja era bali abatijja ne bataata baabwe abatuna n'abagamba bano tebamanyi nti bataata abo oba olumu bapretending nga kirabika abo si batuufu naye nze maama gwangamba eri nsolo so omwana oba olina ky'omutadde mu bwongo newankubadde golowooza nti omulaga kituufu naye kisigala kimukosa nga ye omukutu kwoli aguyita Vic exclusive agange nze wansaleke jo ngamba gwe n'atana bakubeera ngo subscribe nga man subscribe akadako nyambo kanzire mu kigambo persons okantere mu all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications embozi zaffe zonna zetubataddeyo video jimpereka like ojuwaka like oba ojuwadde omuliro okutuuka neko yina gwetana bakubanga ate etuukako Asha Kama airport pickup bano bajja omuntu ku kisaawe Entebbe ne bamutwala yonna gy'alaze mu bitundu by'eggwanga Uganda byonna kale ne bw'obanga ofuluma mu Kenya oba Congo nayo bakutuusa beesigwa badereva bwabe balina experience gendayo basobole okubeera nga bakutambuza bakubire ku namba yaabwe y'essimu kweri ku screen okwo buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi ayina omwana ngoyagala mutwala ku ssomero ali mu nasale oba ali mu P7 ebibi kitegeeza nti ebibiina wakati awo wonna ku ssomero lino weebiri nkuzigirira brain train basangibwa awo Kinaawa wotuuka Teete okwata ku kyenakawuka baakikoze omuyimbi Saha yayimba nnyo n'asaba oluguudo lwo baalukoze mutwaleyo abaana basobole okubeera nga ate basoma bulungi bakubireko ku namba yaabwe y'essimu kweri ku screen awo buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi gange nze wansaleke jo tusisinkane mu updates eziddako mweraba